Uncle Philip tukwaniriza ssebo nga bitalo nnyo yogerako nnyo bitalo bwe bityo bibiri ya muganda waffe mukwano gwaffe mukwano gw'abangi abangi bwe badde balinamu essuubi so bwekityo bwe tuli wano Kawaala Revival Christian Church wetusinzidde olwaleero kubanga tusabira gwa mukwano gwaffe omubiri gwa mukwano gwaffe wano ku kanisa y'e Kawaala ku Revival abantu bonna ndowooza bagenda okubeera ekiro kya leero. Omugenzi tulaba mwana muto ki ekiba kyamusse oba kyekyaleese kyekyatuuseewo okubanga omugenzi ono obulamu bwe bwaweddewo? Obulamu nga bw'obumanyi yogerako nnyo obulamu nga bw'obumanyi omuntu abeeramu n'obukosefu omuntu abeeramu n'obulwadde naye nga ebiseera ebisinga obungi bw'otayanguwa mangu ogenda mu ddwaliro oba ne bazuula ki ekikusumbuwa kivaako okukosebwa. So lipooti y'abasawo bagamba abaddenga n'obulwadde bwa sukaali naye olw'okubanga nti abadde muntu abeera bize abadde futuboola azanya akapiira akola physicals ezo buli ssaawa abeera mu physicals kati kibadde kizibu okwidentifyinga nga ye otegeera obunafu obuli obw'ekirwadde ekiri mu ndamu ye lwansonga okusinziira ku sayansi bw'okola physicals ezo ebirwadde ebimu tebirabika okuggyako mpozi ng'ogenze ne bakola check-ups oba tests. So kyagenza ozuuka nti no obulwadde bwa sukaali bweyongedde ne butuka ne busukka level we bulina okubeera nga kiri too late. Yagenza ogenda omutwala mu ddwaliro nga kiri beyond nga kisusse. Abasawo ne bagezaako kino kye basobola okukola bagezezzaako actually bakoze their level best era abasawo twagala kubeebaza omulimu gwe bakoze omulimu abeerubaga gye bamututte ne balwana ne bamuzengulu yasoose n'azirika n'abanga agenze naye abasawo ne balwana ne bakola kaweefube yonna nadda engulu mukudda engulu muzeeyi waffe yabaddeyo Pastor Jengo yabaddeyo actually yamututte ne mu ddwaliro naye abasawo ne bamugamba okay nga bwazengula ajja kubeera fine ajja kubeera okay embeera etandise okubeera stabilized bulungi ajja kubeera fine kati muzeeyi n'akyuka n'akomawo eno olw'okuba yabadde alina ebintu bingi ebyokwasaganya n'akyuka akomewo eno engeri gy'avudde eri ne bamugamba ajja tereera naye yabadde yakatuuka ku church wayiseewo oba essaawa ng'emu oba eddakiika 3 ne bamukubira esimu gye yafunye ne bamugamba biganye akoze eki agenze. So bwe tutyo bwe twafunye amawulire ago. Amawulire magafunye nga saameka? Ssaawa zabadde nga mu 9 ku 8 awo nsonga bamututte ku makya mu ddwaliro budde bwe buto 9 ku 8 we twafunira amawulire nti afudde. Ki kyobadde omanyi ku mugenzi gwe nga gwe omuntu kubanga lyomaze nga mukola mwenna muweereza mwenna ku kyaki ya Pastor Jengo? Kyemadde mumanyiko kiri nti ye muntu abadde akwatagana nnyo n'abantu muvubuka muto naye ayagala nnyo okukwatagana n'abantu kubeera n'emikwano abadde muntu akola emikwano lwansonga tabaddemu na buzibu bwonna ng'abavubuka abalala babeera abavubuka atuuka ku stage olw'okuba nga futuboola neyeraba nga ow'amaanyi amalala n'aba nga abalala takyabalabawo olw'okuba nga kati atandise okugenda naye ono omuvubuka abadde mukakamu naddala wano ku kyaki nga bw'ajja ku kyaki abeera mukakamu abeera so hambo newa mukama we abadde nga so hambo kitegeera ng'ali so hambo ali so cool
kugamba nga buli muntu yenna amutwalira mu kiti kye kategori gy'abadiddemu gyamutwaliramu. So abadde muntu mukakamu, abadde muntu muwulize, ye muntu gw'obadde otuwako n'omugamba Felix badde njagala onkwatireko wano. Okay. N'atakirabamu buzibu n'agamba fine, ekyo kiri okay, simple, tukikole kiggwe. Kitegeera oluusi wabaddengawo ebintu ebaddenga bikalubye nga biganye n'omugamba naye Felix tukoze tutya wano, tukoze tutya kino ekintu okuyitawo tukiyisizawo tutya, nagamba ekyo kyangu kangende njogereko ne mukama wange tulabe tukola ki tukikwasaganya kitunula nga ebintu byanguwa. So abadde muntu ali so olait ng'ate atuukikako ye muntu ateesa mutuula ne muteesa ku nsonga neguka. Okay, nga tumaliriza enteekateeka y'okuziika eri etya? Kwa tulaba abantu batandise okujja mayiti yiyo weeri. Enteekateeka y'okuziika olwaleero ekiro kyaleero tugenda sula wano. Okay. Tugenda sula wano paka ku makya, bwe bunaaba bukedde ku makya saawa service tugenda kubeera ne service kidogo ku makya saawa 4 tugenda kubeera ne service ey'okumusabira then bwe tumala omusabira bwe tunaaba tumaze omusabira then tulyoke tukole enteekateeka y'ogenda omuziika. Abamuziika nkya tugenda kuba nga tumuziika nkya. Saidi ki? Okuziika kugenda kubeera bweyogerere, egenda kubeera bweyogerere Kirinnya n'Amataba. Okay, saa mmeka baziika saa mmeka? Tugenda kubeera saawa 8 tugenda kwewano ku kyaki tugenda simbulawo saawa 6. Tugenda simbula nosoka tutuuka eri saawa 8 tumugalamiza. Okay, akatale keka kembadde neerabidde omulabi afunemu. Mwami Felix abadde akolangaani mu buweereza bwa Pastor Jengo? Oyo abadde nnyo kiringa bw'osobola okubeera n'abantu naye nga mulimu abantu bobeera nabo nti oyo akwanguyira omuntu mwoba okumukolera ekintu. Eva aba waali ate mukakkamu. Aba waali ate nga mukakkamu. Kugamba abadde mwangu nnyo eri mukama we nti wamwagalira wayagala okumutumira nti obagenda egindi genda onkolere kino takirabamu buzibu. So abadde nga actually alinga mwana, abadde nga mwana wa muzeeyi, abadde nga omwana. So ensonga lwaki yasazeewo n'agamba no olumbe lwonna buli kimu kyonna kanisa yebe kikwasaganya. Kale toyanza se ojo gye tukwaniriza taata bitambula biti eno nga bitalo nnyo. Tuli ku kiwano tulaba soko tunnyonnyole. Bafuuliddwa omwana muto omulezi alusaalusaabu naye mbadde siriwo nga nditize ebyo mawulire navuze kuva saa 9 bwakiro n'akatuuka kati. Okay. Naye nolwamu ne famire n'omwana ono Felix wamu n'omusumba nkuba abadde musajjawo omukono ogwaddyo twalizaamu nekyalo omukompisa omuvubuka omuto yogerako nnyo. Amawulire byempulira nti kyeyabadde ebbanga ddene ngozi ennaku nga 5 kuba kyempulidde nti ne ku Mande erikokola. Okay. Naye kyazze bubi oze bagenzi mutuusa mu ddwaliro kuyayana okwabaddewo Katonda n'abantu asobozeseza kutuwa muntu oyo notukomezaawo nga mulamu naye nanyoleddwa nnyo ensonga lwaki ndi Uncle George oli mukubi wa vuga oli mukubi wa gundi omugenzi ono omanyidde ebbanga ki era biki? Ebbanga limanyidde omugenzi kwa buli omu ali mumwogerako birungi nti adde musajja mukakkamu. Giweze emyaka 6. Nfoke nga tanajja nnyo na wano. Okay. Emyaka 6 giweze ne mumanyi ng'omuntu atayinza kuwampisa abadde wampisa nga mukakkamu atayinza nakukolengere nakuyita linnya lugundi jangu wakika asembera mpolampola najjaawo nomwogera abadde mulungi mwana muto ate abadde si muntu w'ebyamasanyu ennyo gwanogamba bamwadde muti nesi muntu gwe mbadde ndaba nti ndowooza engeri gy'abadde ali mu ngalo za musumba ebyamasanyu tabadde nabyo abakazi bamaama makiraabu abadde obulamu bwonna mupiira namusambi wakapiira nnyo ng'akaagala nnyo nobulamu era bagamba mu wiiki
eno gyafiiriddemu eno ennaku nga 3 badde bakufunamu mu maaci nebasamba ku kapiira naye abadde muntu mulungi ng'asobola okuyamba omuntu yenna mu mbeera gyobujjuddemu ne baba talina busobozi asobola okuwa amagezi. Okay, abadde atero nyiiganyiiga kubanze nga nze ayogera nange wane eno siranko Felix ng'anyiize tikirabanko ng'anyiize wensobola ate obadde osobola okubaawo ne munyiiga nga bakyali n'asirika busirisi naye n'amaani akkakka naye mukwakkana oyinza okuyita essaawa nga 2 naddaawo basatu naye wankoze ekintu bwekiti oba wakoze ekintu bwekiti badde simumanyi mu bintu byakusikamibwa n'abantu okuggyako kino ekibaddewo nandibadde sikyogerako ne kankyogere oba nkireke akyogere sensitive nnyo kyogere naye kankyogere ole badde kyali wange guno omwaka gwennyini gwe tulimu musumba affe yamuwamu obunabbi mu mwaka naye waliwo enkola bakolamu emabegaayo okusabira amannya gaffe yamuyita ali atudde waggulu wali nagaa mikwano gyange mwenna mujjana bajja Felix ne Junior n'omulala awo mukasi kyamujjukira bulungi n'abawo obunabbi n'amugamba otambulira mu myaka gyegyo ebyokuva mu bulamu bw'ensi eno waliwo ekintu kikutambulako kitali kimu nga bali sayidi wali n'amugamba naye mungena nembalagula ebintu nemugamba nti oli musumba kyali waffe okuba tubeera naye nekino kyenkugaa kiri so sensitive kyamunda waliwo abantu batakuli bulungi bakugulana naye ku nsonga wazaali zamata kubazaali zaki naye beera nnyo mu kusaba n'okusiiba eyo tekyati yotusabe tukole biti naye mwe mujagaana oba muli bakyali bange naye ekintu kyokufa kikutambulira namubulira n'omwaka guno omwaka wegendereza kati nze ebyo ebisinga okunyuma kuba kyaliwo nakimugamba naye bwabadde nga ali mukuba wavidde obulamu bw'ensi aba takyabeera ku kyati naye nga adde akyabeera n'omusumba gaadi mukono ogwaddi naye nga abadde yavaawo ngaomuntu omanya nti ova ewatata nogera nepangisiza nofuna ewuwo ndowooza n'omulabe gye musanze bwana abadde mu guidance za Katonda nga kizibu omuntu kizibu omulabe omulumbaga naye nze byensuubira ebintu bimanyi ku mugenzi nti buno obunabbi babumuwa kale kyekisinza okunyuma tukitegedde ekyo ekisembayo enteekateeka y'okuziika nkute ko omukulu ono agenda kuba ngoma enteekateeka y'okuziika essaawa eno nsobola kubuulirako ku worship team emutesete nga gwe omukubi worship team abasajja bange bekulongozi gyeri mu ngoma nga omanyi kuba gwe oli wandongo abalokole tugamba muntu bwafa titukaaba maziga celebratinga bulamu bwe emyaka 27 gyentudde omugezi gyabadde nagyo waliwo batagiwezezza waliwo abagiwezezza nga babadde bayaye babbi nga babokyezza bipiira naye ono mwana muto yafiiridde mu maanyi yafudde nga muzira talina kukonda ku muntu talina kizibu ku muntu Katonda bwe yayagadde tucelebratinga bulamu bwe ow'emyaka 27 kwaba bafiira mu mbuto z'abamama baabwe so tugenda ku worship team kubawaawo praise and worship okuziika kwanca naye ndowooza bode ejjagenda ku makyawo nga bukya musawa naye mpulidde gwe tugenda saidi z'emikono bweyogerere genda jja bakyali eka mwenna mujje tunywererwamu revive Christian Church tubalinze mujje tucelebratinga obulamu bwa mutandaafu kitaffe yatugamba tetukaabanga nga bode tugitaddewa kale wetuteekawo yaffe abaweereza ba Katonda naffe tetulina kukaaba tulina kucelebratinga ekyo kuba yo obulamu bwabumaze tukyagulwa nabo toyanza so